Ontyo, alright, go in atatambula akatambulirako ku mazzi atamanyi bya mazzi simanyi ekidyeri simanyi aferi ekola etya zoono ntuuse nkulaga emmotoka ezo no ziraba zonna ezo nga bwe zadde similaini omanyi lunaku lwadde lwa Sunday nga ebyentambula biba bizibuzibu ku mazzi waliwo trips ezimu ferry zeetatambula zeebuukabuuka ensonga lwaki olaba zadde emmotoka mpitirivu nnyo okuva ku mmotoka ezalakisa okujja ku ssaawa 4 n'ekitundu kutuukira ddala ku ssaawa 8 zadde ziri awo zonna zirinze ferry zisobole okusomoka amazzi okuva awo bayitawo Bugoma okugenda egguke e Bukakkata. Eyo n'ennyanja Lake Victoria Nalubaale ne ferry yaffe bagiyita MV bagiyita ferry eyo. Emmotoka ziba zitandise okulumba kazizo zigenda ne ziyingira munda waliwo wansi bwe zipakinga wansi bwe ziti naye okugendako ezisobose kubeeza olunaku lw'egguleka wongezi ate nnyingi nnyo nga zirina okulinda ferry ng'okumyeyo ku ssaawa 10 nezitwala. Kuliko ferries 2 waliwo eno ebeera esimbula okuva wano ng'endala esimbula ate okuva eri okujja eno kati then eno neekomyawo abeeri n'eno netwala bweno bezito bwe zitwala mu rounds ez'enjawulo. So awo abantu ababigenda bonna ne babakkiriza omanye ebidduka ebyo kiyingira kivuga yekka yalimu yekka awo ne muyingirayo ne mugenda ne mutandika okutuula mpola mpola naye nga kyoba omanya pikipiki awamu n'ebidduka byonna ebirala bigenda wansi wali naye ng'emmotoka eza buli kika zonna zigendako loole zonna zikuzibeerako era kwadaddeko ne kiroole ffenna we twatambulidde naye nga kimu ku byolina okumanya ebikulu akadde obudde kuba beesimbula ssaawa 8 bw'ojja ssaawa 8:05 obeera owedde eringa nnyonyi yina okuliko abatuula mu kagira waggulu ne beeyagala then abantu babeera wansi then wabaawo ne baffe balaga mafini nga tuba twala kubeerawo nga tutambula oyitayita tumanye mukama wonna ayinza okugerekera obeera oyitayita n'ogwa ku kiwala nga kirina ebbina naye ng'okisanze okuba baka abantu bayitirivu nnyo kamala obukamazi nekitakuleka kyekimu. So awo guno omuguwa guno gwolaba omuwanvu ogwo gugisiba eno ng'emaze okutuuka guli awo nanti ne bagusibisa ki ne gusobola kukutula ne bwe kiba kizibu nnyo okutuuka munene mugumu muzibu. So eyo ferry yaffe gye twatambulidde kwayita MV Sese. Amazzi ago gwolaba mawanvu nga bw'okiwulira pozi wano we baateeka amayinja ne kino bakiyita batya kyennyini naye nga kyomanya kyekiggala eryato mu kuligula kigwawo bugwi ndowooza twera gye mbadde mbaga mugirengera maaso eri bannange. Anyway awo n'abantu baba bamaze okutuula awo ng'esimbula ogiraba ng'esimbula mpola kawolawola. By the way nina ekyo kyomwewunyiza ku ferry eno bw'ebeera esimbula actually bw'ebeera epakinga tetunula gy'eva oba gyeraga nedda epakinga yekiiseemu bweti then mu kusimbula esimbula etereera era nga yeeweta simanyi lwaki saasobodde okukibuuza olulala lwenda ddala ojja kukibabuuliza naye ng'ogwe mwalo wetuukira eri gye bayita e Bugoma kati awebeera etunuddeyo ng'egenza ate gye bayita e Bukakkata kitwayo eddakiika 35 zokka okubeera ng'emaze okutuuka e Bukakkata ate tikka abayo nabo bajja. Kigenda okusaba kimu kyokka subscribinga likinga ate obeerenga mwana wa sharinga ngenda kudda ate nkubuulire actually ng'olwera akawunti eno kuliko ebirala bingi ebikwata ku ntambula y'oku mazzi byonna nga bireese Pros Media kwe tubeera subscribinga ate obeerenga olai kale twali tusanze emmeeri eri endala eri gyolenga eri ewala eri gye nkugambye nti yeebeera esimbula eri ate neesimbula eno nezeesanga wakati mu mazzi era obudde bwe butuukira eri nabo baba batuuse eno e Bugoma oba abeeno bwe batuukira e Bugoma bali bwaba batuuse e Bukakkata. So kati eyo emmeeri endala ziyisinganyiza mu mazzi wakati. So mpozi n'ekirala nina ekiru kye nalabye mu nnyanja muno kye saategedde era ngenda kukiddayo nkitegeere lwaki waliwo amazzi we gatuuka nga gakala ya njawulo andowooza abo amazzi agali ebusukka w'eno emmeeri gye twali tuyisa nti go kala yaago eri awo galinga sangi galinga omusenyu ddala
era nakati sinaba kukitegeera naye ngenda kuddayo mbwangu kyenja okusookerako okubuuza actually nanoonyeza gwe nkibuuzaawo nabo nga tebakitegeera bulungi ku explanation gye bakimpeereddeko yabadde tematiza era sinzi nakugezaako kugibagamba wano naye ng'eyo yo twagiyiseeko naye ebeera etisse byebimu ng'endowooza oziraba emmotoka emabegaawo bagitikka emmotoka ziba ziva eri ddala mu maaso gy'olengera ekintu ekiringa olusongezo paka eno ekirala gye kiri so ogalaba amazzi ago lwakubawaneno gagayagagyeko waliwo amazzi awo tegafaanagana na gano malala kati ekyo kyekiyingine ekiga okuvira ddala wansi eno ekikuba amayengo eno ejengo lyagaze neyitabukawo ng'amazzi bwe gayingira bwe gati munda mugundi mu feri tugamba ate waatagwana maanyi anyway kyabadde kigamuka naye mugamba wano yatusaasira nebutambula bulungi ate netwegeza nga twasomose actually ndabika siwiranko accident ya feri wano mu Uganda nti yalemereddwa omugoba waayo kirabika service abeera weewaawo galaba amazzi gembadde nkugamba lwakuba wano bw'ogatuukako ate tegafaananya ddala bwe